Hello everyone, muli mutya basebo ne bannyabo mugye baliko gyonna gye mutuusaako engalo. Balaba mukola nnyo. Mwebale bambi, mwebale kukola. Munnayese eno okukola. At the end of the day olina okukola kubanga tolina bw'ogenda kuwangaala nga tokola. Kale mbakubiriza buli alina ky'asobola okukola bambi. Kasita kiba nga kisobola okuvaamu ejjamba kikole, gwe tofaayo. Boogera ekikulu okola olya. Omanyi bagamba oluluma munno terukugaana kwebaka. Gwana enjala eneeba ekuluma olw'okuba wagaanye okukola mbu tebakulaba. Olowooza banaaba bafaayo? Tebajja kufaayo. Kale gwe kola buli ky'olina okukola buli ky'olina okukola. Ate kikozese n'omutima gumu. Ate kikozese kwagala. Ekyo nakyo twakyogerako ne tugamba bannange tulekeraawo okukola ebintu nga tuweeganya. N'obeera awo ng'okola omulimu naye ng'ogamba naye omuntu oba aliwo n'omulimu guno n'ogukozesa obukyayi nedda. Be appreciative, be grateful. Gamba guno gwe mulimu Katonda gwampadde mu budde buno era ly'eddaala lye ngenda okusinziira kante ntuuke ku mulimu gwe njagalira ddala. Kale kangukozese okwagala nguteekemu amaanyi gange gonna ngulabise bulungi nsobole okutuuka ku gwe nkola ku gwe njagala. Bannaye tuyige okukola emirimu nga twagala. Waliwo omusajja omu yali mubazze bano ba kapenta kati ng'atera okufuna contracts ku sites ng'agenda azimaliriza nga bwe bimanyi nainstallingamu emiryango amadirisa biki bw'atyo. Kati yatuuka essaawa n'agamba mukama we nti munnaye njagala kunnyuka mirimu. Mukama we n'amugamba n'amutwala n'amulaga ennyumba n'amugamba njagala onzigalire ennyumba eno nga gwe mulimu ogukola gw'ogenda okusembayo okukola. Njagala ogifanishinge bulungi ng'era bw'ozza okola ziri endala kubanga obadde mukozi mulungi munnange. Kale njagadde mu kusiibula guno gw'omulimu gunkolere. Naye ng'omusajja agenda ng'atandika kwawula si gwe mulimu ogusembayo ng'ayawula. Owulidde we yaligulidde boodi ng'agulirawo plywood ng'ayawula ng'akola gadibengali ye yenna nga bwe yamanyiira okukola. Anti gwe mulimu ogusembayo ayagala afiise ssente z'anaakola z'anaagenda nazo. Kakati munnaaye ng'amaze okugola bw'atyo nga yali nkola yaabwe nga bw'amaliriza omulimu ayita mukama we n'inspectinga n'asiima. Munnange bwe yamala ng'amuyita nga mukama we ajja ng'alambula ng'amubuuza olaba otya omulimu nti mukama wange mulungi. Ng'amugamba kale kati nga bw'osiimye naawe omulimu gwennyini gw'okoze eno ennyumba yiyo ngikuwadde ng'ekirabo kyange okuva gye ndi nga kidda gy'oli. Sajja oyo yatema omulanga munda mu ye yalaba tekimumalidde n'akaaba ebyaddala. Mukama we n'amubuuza kiki. Kati ye yennyini n'atandika okumulaga butya bwe yamwawudde n'ebitatuuka nnyo bye yabadde akoze ku mulimu gwe gumu ogwo. Mukama we n'amugamba nti kati wabikoze kasita gwe wabikoze bitereeze. Kati ate nga ye takyalina busobozi bukola bubitereeza kuba ajjukira ssente yazikozesezza birala nnyo ng'amanyi alina gw'ayawula. So ekyo kituwa kyakuyiga kituwa ekyokuyiga nti buli lw'oba okola kolanga akola ekikyo. Era nze nsiiba nkigamba abaana wano buli lw'oba okola kolanga akola ekikyo in that okyemanyiize weesange nga buli lw'oba okola ekisingaayo kyo. Mu ngeri eyo abantu bajja kukwagala. Buli gw'onookolera ajja kugamba nze njagala oli y'abankolera, njagala oli y'abankolera kubanga wakyemanyiiza nti buli lw'oba okolanga akola ekikyo. Buli lw'oba okola kolanga akola ekikyo. Kwegamba weewe training eyo. Mukola emirimu gya njawulo. Oli ayinza okuba nga katugeze aweereza mu hotel owulidde naye ng'era ali mu ezo embeera za kudojinga biki kati nga bukyenkya ng'alina okukola woteeri eyiye bamugamba owange kino ng'era ali mu mbeera ezo asuubidde nti era akyalina gw'akolera owulidde okukakana nga bizinesi efeyirinze n'ogamba ye naye ate wakola wali nga bagamba oli mukozi mulungi how come nti kati ate wano ofeyiringa lwa nsonga weeteekamu embeera ez'okwegayaaza ez'okwekekkereza. Bannaye buli lw'oba okola do your best
kola ekisingayo kyo kwegamba omubiri gukimanyiire omubiri we gukinakimanyiira kobenga okolera mulala kobenga weekolera ojja kwekolera ekisingayo kati bw'onooba weekolera ekisingayo onootuuka okikolera kasitoma oba client oba ki ojja mukolera ekisingayo kyo era mu ngeri eyo ajja kusiima era ajja kugamba kimu nze bannange bw'ataba Nnaalongo abala temundeetera njagala Nnaalongo yaba akwata mu nsonga zange allo naye ng'ekyo lwaleesi kye kituleese tuzze kwogera ku nsonga y'omunnyo oh my god abaana banaaba omunnyo but it is terribly wrong. Omunnyo nno ogwo gwe mulaba mwangu gwa kunaaba kubanga otoola butoozi wali n'oteeka mu mazzi n'okola ki n'onaaba naye obuzibu obuli ku munnyo nti tebugenda kwawula mpewo zo nnungi z'oyagala na mpewo z'otoyagala kubanga twakiraba nti tutambulirako empewo ennungi n'embi as in good and evil kwegamba nga bwoga nti Katonda bw'atyo bwe yatonda ensi eno ffe bwe tuba twambulula mu kinnansi tukuggyako empewo embi emizimu emibi ebyo bisindiikirize amalogo biki ebibwe bityo ne tukakasa nti osigaza empewo ennungi owulidde era twakiraba mu mitendera gyonna tuzze tukiraba nga there is no situation w'ogambira nti empewo embi zigende n'ennungi zikole ki zigende but what does salt do omunnyo okufaananako n'embizzi gugoba empewo zonna oba nnungi oba mbi era gwe munywanyi abadde agukozesa oyinza obutakirabirawo naye in the long run n'osiraanira ddala naye ng'obuzibu munnyo kyova nali mbagambye nti ebintu ebyo ebimu bikozesebwa ku professional level owulidde ate nakino mukiyige nti eddagala eryambulula kasita okozesa eddagala nti likwambulula olwo gufuuka muzizo bw'oba nga sinsiyale oteekeddwa okukozesa omunnyo okukwambulula nga y'embeera yokka esigalidde ng'ofunye omuntu asobola okukolako omukolo ogwo ogw'okukunaaza omunnyo ogwo omunnyo gufuuka muzizo gy'oli bwe tutyo bwe tutandika okugamba nti kino sikirya kino sikirya kino sikirya ebintu ebyo tetubirya lwa nsonga byakolerwamu emizizo okuva emabega mu bujjajjaffe kati naawe n'obanga kyo mu by'otolya tolya munnyo mukitegedde bw'okozesa omunnyo okukwambulula which is a one case scenario oba olina okulekerawo okulya omunnyo naye buli lw'ogukozesa ate nga bw'ogulya my friend owedde kale mulekeraawo okukozesa omunnyo kati eriyo abagamba banaye Nnaalongo ffe tuli ku mawanga bannange tugenda kukola tutya omunnyo kye kintu ekiri accessible banaye maama tukoze tutya tugenda kukola bwe tuti bw'oba osobola okufuna kaawa tomukozesa nga kweyambulula mukozese nga aleeta emikisa teekamu tukaawa onoowa ku caayi ate waliwo ekyokola gw'omuteekamu ng'ogamba nti kano katta mukago bakama bange era nsaba nga bwe kaali katta mukago mbe wa mukago nammwe era mbe wa mukago n'emikisa gyange kaawa oyo mutabule mu mazzi g'ogenda okunaaba bw'omala sena amazzi ago ng'ogasitula bw'oti ng'ogatanga gayiika gadda mu bbaafu emirundi 9 ng'ogasena n'ogasitula n'ogatta ne gadda mu bbaafu n'oddamu n'ositula nga bw'osaba jjajja Mukasa mu bwabulamu Ssaalongo alongoose emikisa gyo era akutuukirize ky'oyagala bw'onooba okikoze era kijja kukolera bulungi nnyo ate bw'onooba okinyiikiridde kijja kuba kisuffu bye musobola okukola bingi nnyo naye ekisooka si byonna ntusobola okubiyisa wano mu mpewo butereevu kubanga bajja gamba ate Nnaalongo biki ebyo leero maama by'okoze biki naye bw'oba ompadde ka inbox 0706 559 119 ye nnamba yange ya WhatsApp osobola okulagirira
Nenkugamba ye kati nenkugamba nga ki ekyo kye mutegedde noba nga weerwanako bambi ndi nammwe ku mutima naddala abaana abali ebweru eyo ababonaabona. My heart aches olw'embeera gye muyitamu. Byonna mbimanyi, byonna bintuukako. Nkimanyi nti bakama bammwe babalemera, nkimanyi nti mukomawo wano ne mufunamu ebikangabwa abamu, nkimanyi abamu babaloga eyo gye muba mulaze, nkimanyi nti abamu temusasulwa, naye mmwe temufaayo. You just inbox me, nja kuwa ku magezi kale tulabe, kubanga be mbadde mpaddeko amagezi gabakolera bambi, naye saagala mubeere ku mawanga nga mulinga abataliiko bammwe. Sorry, naye tuli wamu ffenna, fighting together, okay? Yes, as one we stand. Mubeere bagumu maama waali, kijja kuggwa. No, sente zikolwa balamu, owulidde? Bw'oba nga osobola okuvunuka embeera gy'olimu ng'oli mulamu, nze that's what matters to me. Muli balamu, ye osobodde okuva mu ngalo z'abantu abo n'okumawo ewaka, tujja kuyiiya. So ekyokuba nti tolina ssente, wasiraana, passport bagikuggyako, gwe kasita oba nga osobola okuntuukirira bambi kikole nze nange nja kukola ekisoboka kyange kasita oba nga osobola okukola ki okudda ng'oli mulamu, ndowooza kye kiba ekikulu. Oba osobola embeera okutereerera kwegamba mu ngeri ng'eyo bw'etyo, temutya nti ate olw'okuba temulina ssente maama ajja kubasaba ssente. Maama tagenda kubasaba ssente, ssente nzaagala, sijja kubalimba, nze njagala ssente, owulidde? Era siyinza keera nkya ne ŋŋamba nti mu mpalana ssente, nedda nze ssente nzaagala. Naye ssente zimpoomera nnyo nga azimpadde musanyufu, owulidde? Nga azimpadde ayagala, kwega mu ngeri ng'eyo bw'etyo, nga ffenna tuli wakati mu ssanyu nga tweyagala. Ne bw'oba olina obuzibu naye nga tulina essuubi nti bugenze kuggwaawo, tubukozeeko, bugenze kubeera bulungi. Awo nja kulya, nnywe, neebake, nga nina emirembe. Mulidde babebi? Kale musubscribinge, musharinge, mulikinge. Okugenda ebweru eyo si kibi kubanga kati ssaawa ya kupambana. Naye ate nina n'ebintu bye njagala mu consideringe. Bw'oba nga ddala olina okugenda ebweru, consider the fact nti genda nga bakuganzeeko waakiri. Genda ng'oyogeddeko ne bajjajjaabo waakiri, nga muli at good terms. Togenda bugenzi. Yogerako ne bajjajjaabo. Baako omukolo gw'okola. Funa ku bukuumi obunaakukuuma ng'oli eyo. Naye mugenda oluusi ne mukyekuumira nga kyakyama, n'otambula nga toyogedde, teri amanyi gy'olaze, bajjajjaabo tebaategedde, ne bwe baba baategedde, nabagamba abo abasajja abo abakulu be mulaba batuula mu ntebe zaabwe ng'abalamuzi. Kati omulamuzi ne bw'aba yakulabye ng'otuga omuntu, bwe mutuuka mu kkooti osobola okuwoza n'osinga omusango naye nga yakulabye. Kubanga takkirizibwa kujulira gy'oli, kujjako nga tagenda kukola gwa bulamuzi. Okiraba? Kati ne bajjajjaffe bwe bali, ebintu ebimu baba babimanyi. Naye nga yagamba kati bw'aba teyayogera nze nkole ntya? Kugamba you supposed to talk, n'ogamba bakama bange ngenda kutambula. Nsaba munkulembere, nsaba mumperekere, nsaba munneebungulule, nsaba munkuume. Owulidde? Kugamba mu ngeri ng'eyo bw'etyo, wonna w'oba okikoledde. Owulidde? Tekigaana munkoonako ko kasimu ne tulaba ekyokukola. And the other thing kye njagala mumanye nti ebyo bye tukuba tubyagala okubikuba, oluusi tetubyagala. Naye nga it is part 2 of colonialism, part 2 of slavery. Luli baatutwalanga tetwagala, naye kati ffe twetwala nga twagadde. Kati gwe tereezaamu, bwe butaba buddu kiba ki? Ogenze eyo, kwanze nadde nkibalaabalamu wano. Ne mugamba omwana agenda okuva wano nga bamusasulidde ssente z'agenda okukolera eri gy'akola ki? Gy'alaga. Abeeri be basasula. Kati gwe bw'ova eno n'ogenda eri okukola nga baddira passport yo nga bagiwoona omukamaawo eyasasula ssente. Okwo tekuba kutunda. Kuba kutunda njawulo nti kibaako contract nti oba myaka 2 of which olumu eggwako ate era ne basigala nga bakumaamidde nga tebagala kuddiza passport yo. Okiraba? Kaakati bakutunze, kati jjukira oli aba yabawadda ssente ezigenda okukutwala.
kati ate bo be bagenda okuwa omusaala ate be bamala ogukuwa ate bagukekejjule mbu bajjako ezaakutwala. Owulidde kugamba obudde obw'ekika ng'ekyo bwa kika kya waggulu nnyo. Naye nze mu ndowooza yange ŋŋamba ntya? Nze mu ndowooza yange ŋŋamba nti ne wano waliwo ebintu bye tusobola okukola. Weebiri ne twegatta basatu banna ne tubaako kye tukola. Ekikyasinza okutumenya ekisooka tetwagala kwegatta. Ebiseera ebisinga tubeera mu kuwalana bintu bwe bityo. Ate ne tubeera n'ebintu ebitatuzimba nga byo bitugatta nnyo ng'omupiira ogwo gutugatta. N'otusanga nga tuli awo ffe abawagira Man U nga tuli bize tunoonya abaaseno tubeemalireko eggoga oba mukitegeera. Kati ebintu ng'ebyo nga bitugatta. Naye nga bwe tutuuka ku bintu ebisobola okututeeka mu mbeera ezitwesiimisa, buli omu atunula mu nkwawa. Ekintu ekyo twakyogerako. Miliyoni 3 z'okwata olinnye ennyonyi. N'omulala n'azikwata abantu banaze miliyoni 12 gw'omanyi kye zisobola obbakolera. Zibakolera omulimu munene nnyo ne mufunako n'abakozi be mukozesa ng'ate muli mu nsi yammwe musobola n'okutambuza ensonga z'abajjajjammwe. Nze bwe ziba zibatawaanya nze munkooneko muŋŋambe maama kaakati tuutuno tuli omu 2 3 tusazeewo tubeeko kye twekolera wano. Nze mbalage oba si kyo nze nja kugulawo kikampuni ekyo kibatwala ebweru nga bwe mmala okuzibasaba nga mbafunira omulimu nga ngubakozesa nga temugenze ebweru ndooze kye mwagala tukole si kyo. Kale abali mu kirasi alo mukitegedde tukole kampuni ng'etwala abaana ebweru tusooke tugende tugule ettaka ku ssente ezo ezibatwala ebweru. Bwe tumala okugula ettaka tubakakasa bukakasa nti omwezi ogujja nga lumu mwetegeke mwenna mugenda bweru. Bwe bajja nga tubalinyisa kakosita kaffe nga tubatwala ku faamu we twagula nga tubagamba kati wano mulaba nti ye buli omu miliyoni 3 ze yasasudde gy'emigabo gye yatadde mu pulojekiti eno. Kati tugenda kukola bwe tuti ng'enkola ebaawo. Bannaye mu abaana abalina obwongo, abaana abalina ku ssente, temutuula butuuzi. Mwategedde nti lino eggwanga lyammwe muteekeddwa okulirwanirira, muve mu ebyo. Muve mu ebyo. Kati mbulira ani agenda okubagambako nti ng'abagamba nti nno ki? Nti be mwawadde mulina okutwala ebwali mu baleese kukola. Ko si kukola. Kukola. Kuba kukola. Tuguze ettaka lyaffe e Bugerere. Abaana bali eyo bagenda kulunda nkoko. Nga ssente ze balundamu enkoko zaabwe. Tulina ne trainer tugenda kumusasulira ku ssente zaffe ezo. Abaana bakole ogwo omulimu. At the end of the year babe nga bakungula buwanana. Bakungula obuwanana ng'ate bwabwe. Ng'ate bali ku ttaka lyabwe. Ng'ate bali mu bantu baabwe. Olinnyawo obusente butini nnyo ng'otuuse ewammwe. Abantu b'eggwanga eno mwalagawa, abantu b'eggwanga lino mwalagawa bannange. Muzuukuke. Kye kiri kye nabagamba. Abantu be mwalekera ensonga si ze baliko. Si ze baliko. Kati bwe ba si ze baliko, ffe tubeeko kye twekolera. Abaana tubakolemu emirimu. Abaana tubakolemu emirimu. Gye bali eyo abaagitandika naye ng'anoonya obuyambi tabulaba. Ali awo mwana muwala yafuna abaana be bamukuŋŋaanyiza kasasiro alicyclinga buveera naye nga kapito mutono. Owulidde? Naye nga ffe tukola gumu gwa kumusongamu munwe. Wuuyo bwakuŋŋaanya kasasiro. Mu kifo ky'okumuyamba, mu kifo ky'okumwegattako tulabe tukoze tutya. Mwe musuubidde nti kusamira obusamizi kugenda kusitula eggwanga lino. Bannange tulina emirimu mingi egy'okukola. Emingi nno. Buli alina ky'asobola okukola akikole. Bw'oba nga gwe contribution yo ya mutwe nga magezi g'ogenda okusala g'oba osala. Engagingemu abantu. Omanye nti tulinawo abantu baabo abaana bali 10 balina ekintu bwe kiti kye bakola. Twexpandinge mulabo batetuubeeko bwe tutuuka. Naye muli awo mwenna muwagira slavery abaana bagenda bweru bakagenda ebweru gye bafiira gye bakola biki byonna. Kale bannange tugambye omunnyo tusooke tugwesonyiwe tetugunaaba.